Takoma kuwangula awadi za kuyimba zokka n'ez'okukaaba nazo aziwangulira ddala. Ka vidiyo kalina maaso awo Eddy Kenzo nga yeeyogerera. Rema Namakula akikoledde Dr. Muza olowooza kiki? Nkiyina maaso awo munnange olutalo lwali lw'ababiri naye kati we bituuse ne taata naye aluyingiddemu agamba munnange Keys togenda kumanyiira mwana wange omwana wange namuguza nga ba Rihanna namuguza nga ba Beyonce bannaaye nabyo mbiyina maaso awo naye nga mugamba mutya Gyostere ne Prima Kadashi nabo mbalina bajja kunyuma ng'obalabyeko kansubire muli bulungi. Arthur Kayima ye mbadde njagala naye omwerabireko oba mbasa video mugimpereka like era n'ensaawa gwe wena mukola tanaba kusubscribinga ntigire osubscribinge. Munaye Pastor Kayanja Pastor Kakande ye kyakoze atiisizza munaye endiga ze okuzisaba ssente $5,500 olowooza biggwerawa bali mbasaba video mugimpereka like era n'ensaawa mukwano gwe wenna atanaba kusubscribinga ntigire osubscribinge era ngene mu notification bell oleme kusuwanga buli kimu buyinza Sylvia kyabaateekayo owa Aromatic Entertainment akikoze rape wabindeeba naye muyinaawo bannange byo bijja kunyuma ng'obirabyeko kuba byo byonna mbiyina mbujjuvu bwentyo nkutandise ne Gyostere kw'otadde ne bakyala be abasatu jjukira Gyostere abadde alinayo konsati munnange abakyala ye bonna abasatu amanyi kati yafuuka haaji ebyaddala abakyala ye bonna abasatu baaliyo naye munnaye mwabo oba eyasinga okimukolera yali Prima Kadashi kubeera mu bakyala be yasinga okubamu oba ngambe n'akasente munnange avuddeyo n'abeebaza abantu ba social news baali bamanyi bano abakyala ke baliwo abasatu ki ekikonde kakikole ki ekikonde kakinyooke naye munnange tewaali kantu konna avuddeyo ne yeebaza Prima Kadashi ate yo nga nkugjeyo maaso awo olina Eddy Kenzo ne Rema Namakula ne Dr. Muza naye tusake tumalirize zino ensonga za Shira Gashumba kw'otadde ne Keys owa NBS kw'otadde kati ne taata kuba abiyingiddemu Frank Gashumba munnange agiyo buno obufaananyi obukadde buno nga bw'olaba oba Shira Gashumba ng'akyali muto n'agamba Keys omwana wange toli mutuukako n'abaana bo b'olizaala teri mwana alituuka grade ya mwana wange gye yakuliramu ti munnange omwana we kagamba nga kyagezaako omugamba ti munnange ye omwana we yakulira mirembe teyakulira mu mbeera yakubonaabona kuva mbuto bwe munnange n'agamba Keys manyawo okoma munaye manya wokoma gwe kyolina okumanya walinnyira yaki walinnyira y'amagi omwana wange mwesonjukira tumanya ono omusajja munange ye ku mwana we atabuka naye era ndowooza ekyo kibeera ku muzadde yenna teri muzadde anyumira kulaba nga omwana we bamwogera oba nga kale omwana bannange omuzadde yenna omwana we ne waba nga akoze ekintu kibi naye seevu era obeera ku sayidi ye ng'ogamba kirungi munange omusajja avuddeyo n'akangula eddoboozi era agambye Keys mukwano weesonyiwa omwana olwo yiti yamukuzanga bambejja yakulanga ba Rihanna munaye nebyo kwembodo tabitandise bukulu ye ajeyo kakafu obulaga nti ye yabitandika kuvanga akyali muto bye biri mu side ezeyo kati ate ye byashira Gashumba nga tubitadde ku bbali enkuvuze uterevo ne nkutwala paka wa David Uchalo munango nabaddeko ku interview yemu ne bamubuuza munaye David Uchalo soko tubuulire guno omwaka ki ekisinza okusanyula nasooka n'agamba nze ekisinza okumusanyula guno omwaka kwe kulaba Gravity ng'akola ki kwe kulaba Gravity ng'akaaba n'agamba nate si Gravity yeka waliyo n'omulala ni Eddy Kenzo waliyo n'ogamba amenya abantu awo amanya munaye nga tudduka butereeva Eddy Kenzo katumbuuza munange David Uchalo akwogeddeko kino bwe kyagambye yeesinze kituufu nkaaba era neemanyi nkaaba era munange saawa zino ye Eddy Kenzo bamuwadde dderinnya jjukira abadde alina kaana kambaata kati yayongeddwako eddala crying baby era yagambye oba waadi weeziri waadi ye ali mweteefuteefu okolaki okuddamu okuwangula waadi eyo yokka tumalyako omwaka guno nga live wire twagala okumanya live wire y'omulaba story ki yasinga okukwata omubabiro oba yasinga okunyumira ku live wire eya Gravity ng'akaaba abaana abo bakaaba bulungi n'evanizi bambi mbasaba mutuddiremu ne kagundi akalala mutukaabiremu omwaka ogujja omwana ayogedde ensonga bannaye mugiteeka ensonga y'amakulu nnyo bakole kolabo y'okukaaba ani naani Gravity n'evanizi oba ne Kenzo bamugattamu batukaabiremu omwaka ogujja baleme kukoma bayimba akayimba nedda bakaabe bukaabi combination oba bakaabira ku ssimu oba bbato y'amaziga bajimpe nze nkaaba nnyo ne we mutandaba I'm so emotional bajimpe yonze njitutte awadi ojikiriza ngokkiriza mangu ayo akisijikiriza kaaba nnyo
Nze bwe mba ndaba movie ngeno lange zigali mpiseemu amwe crying baby. Ndowooza nammwe crying baby bakanda kambaata Eddirisa Musuuza mwewuliddeko manyi nabagamba wano tetupoloka mugambo gwa bulimba tupoloka omugambo ogw'amazima ye agambye nze najja mmaze munneeyo okuva e Masaka ebyange bina najja mbisibye saagala awadde za kuyimba zokka n'ezokkaaba nazo nzaagala kuba nina okubalansinga ekintu wabula bannaye kanda kambaata crying baby mwana kyo kyo tukoze kikabi ebiri mu sayidi ezo yagambye nze nkaabira ddala naye munange si yeeka gwe nsoso owulira nange ninayo omuntu ye yagamba manyi n'okuddawo Jesi ne yeeraba mu mmira n'atandika n'akaaba kati laba Eddy Kenzo ye akaabira ne watali nsonga ate yo nga nkugyeyo munaye kututeke ewa Kakande oba Kakande Ministries munnange ono pastor avuddeyo ne yeewuunyisa endiga ze waazigambye nti gwe wenna ng'oyagala nkusabire kinoomu wegamba ng'oyagala nkusabire era essaala lubalula oba olina ebyakusa oba olina ebiki byonna ebyakulemerako bikuveeko olina okumpa emitwalo emeka emitwalo 55 nange ekyo kijje endiga ze mu mbeera nezigamba kati ffenna twagala otusabira kuba tugenda okujja ewuwo okusaba nga tulina ebizibu kati neneebuuza ono ye Katonda kati nammwe banaye bapasita abaala nammwe yenkola yammwe mubeerako n'essaala ey'akafuba eyo gye muweerako ssente munnange bo abantu bavudde mu mbeera kuba ogenda ew'omusumba omubuulire kale asobole okukuyamba okukonekitingana ku Katonda kyokka ate maama gy'oddukira. Alright kale bw'obanga ogwa mu ttuluba lino mbadde nkusaba ove mu banno odde sayidi wano mubawe space bonna badde sayidi wano nja kubabuulira ekyokkola mukiwulidde obusajja obumpi mudde sayidi wano tebubali nnyo nno mudde sayidi wano obukyalo obulina emputtu mubugire nno bulina entondo z'amaanyi muleke buyitewo budde sayidi wano gwe jangu da sayidi wano obusajja obw'entondo bunyiiganyiiga nno mubukwate bulungi nammwe mudde sayidi wano obuvubuka bw'okusala amaroodi ye nga bukoze obunyama mudde sayidi eri muwe space budde sayidi awo bamami baffe abaababulwa omuzigo mubawe space bamami bambi mubakwate kompolampola bajje batuule wano ku sayidi banange ekifuba kikulinga cream wa kijanjalo kya Nambaale mami mutuuliraawo obuwala obw'empumi muje vaayo bulina emputtu vaayo jangu otuule wano yanguwa mpozi n'abasembayo bamidibo baakuno nga muli bangi bulala mwangwe mujja wano sayidi nabasitamiza obutama bulinga obutafaali bwa ddole mudde wano mudde awo otyo kati kambabulire ekyokukola tetubalaba mu mwaka 2023 tetubalaba mu mwaka 2023 tetubalaba mu mwaka 2023 tetubalaba mu mwaka 2023 yoyo no munnange Arthur Kayima ye munanyigako kawunyizi naye nga abasajja abampi n'abakazi abampi abagambyeko entondo n'okuyombeza ate nga mutuufu talimbe ne bannaye nange sikaki omusajja omumpi oba ngambe nti ayina enyiiza gyannyiizaamu tategeerekeka ayina aba n'entondo ate ye munnange mukyala binde mukyala Kokutelo Precious Lemi munnange noyo okuva lwe yajoininga Aromatic Entertainment ye okyenyiza okugamba byatereera naye munnange kyaka mu kino ekibiina bayisa bantu bobe kuba banange bedda ne ogendayo nga wasiiwuka otya munnange ye nnyini kibiina ngambe bwentyo director w'ekibiina Hakumadibowa ye kyasookerako kwekola ki kugamba kwekuteeka mu mbeera ina nakunyeeza nakola ki naye sigenda gamba ne rape yagenda yasiiwuse kyagendayo nga kikyala kinyiira munnange ye okuva lwe yagendeyo ebyo byonna byatereera mirembe meerere masanyu meerere ye njogere kindeke ki nenga bambi ngenda basibira wano video mukimpeereka like era nensago wena atanaba kusubscribinga tisubscribinga wano ku buyinzanisha Sylvia onyigene mu notification bell oleme kusubanga buli kimu kyonna kyemba nteekayo unozembera ne updates buli kadde buli saawa nimba byensaba mu following ku Facebook page yange.